tukulaba kebera vibe. Tukulaba tugamba kyekyo Madam Vibe atuuse. Anti fire baby. Era tune vibe. Tambula bulungi fairly. Mwe twava mu Kivule ennaku zo tubadde tukyakutegeera nnyo. Onyige yatwekweka. Sekweka just mbeerayo mu kazigo. Ensirikirako eyo. Tubayo olina kyofumba ekirala ekiri awo nga kya singo naye tugenza okulaba ofulumya kolabo. Waliwo obukolabo bungi bwe nnina ne ba fellow artists. Yeah, so Take It Slow is one of them. Ndowooza ke mwakawulirako sekyo with Viper Ranking. Soka bwe nomalako omwaka nga tufunyeeyo singo ya Nwagi. Singo nayo mujja gifuna ku time yayi. Mujja kuba you know, before you know it nga kaguddewo. Abantu bagamba ne bane Nwagi ekituufu kyatukubye music abaagala natumuwuliriza naye Nwagi waffe ye storage. Musole ki musole yaaki. Okwagalana Nwagi ekituuza tukikubuuza nnyo naye otera nnyo kyebalama. Era okwagalana tubeerayo nga tweyagala. Nomalako omwaka ngera totugambe nti fire baby ono fire daddy. Abantu abalaga wali ku mbaga. Osobola okuvaayo n'omulaga engera n'akwegaana. Njagala mbalage wali nga kidaala lwaki munkozesa ensobi naye nga gye tuli tweyagala. Tewalibaawo yadde ensobi. Tewali. Osubira yadde omukyawe essaawa zino. Simanyi wabula. Tuyinza okutera kumanya n'ogamba mwana abandi olumu tugambeko just erinnya lye tugambe owaaye kyekyo yoyo fire baby waffe. Ekyo kyama kyange newe n'abagamba erinnya era temulina kye mujja dikozesa. Oyagala bwagazi. Nekitegeere nti nange nina njagala. Abantu batuketeka ne bagamba kuba fire baby we twamugwagira mu Kivulu ne tukijjuza yatekeraawo okutuwa level. Bituufu oba abantu okyaba level kisinziira waliwo wejjira ne like waliwo kwensinziira okuwa level nga bwe mukiyita. Waliwo kyosinziirako omala gaddamu buli omu geti walumu nalumu ng'olina time. Nogamba kambawele leero ndi free era aleeta gwempa. Kisinzira kubanga oli free bato Nwagi tukumanyi ng'omuntu hasla naye nga bakubye ekifaananyi nga make-up akulukusa kyali kuki. Of course kuwe kijja ku buli muntu aba alina tewali akuba kifaananyi kirungi n'akiteeka mu mawulire nga kya fire baby. Kirina balina oteekako ekintu balina okirabisa obubi. But I'm used now. Ebifaananyi nina photographer wange era nkuba ebifaananyi byange era nembiteeka ku peegi yange. So ayagala okundaba ebifaananyi ebituufu bibeera ku peegi yange. Ebyaba bloga mubiveeko kubanga ababloga bo balina bye banoonya birala. Nabiraba make-up akulukuta but sekutuuka ku ekyo nga bwe bakikola. Edit baagattamu mungi naye bagyebaleko kati golaba bwentyo bwenfaanana. Bwentyo bwenfaanana. Nga ova ku stage. Bagibisaamuko nammwe abali eyo kwegamba mufune ekyokwogera muga abeera atya ku stage nakulukuta atyo tibiti ne mufuna ebyokwogera ate abantu abatali bize gye bali so balina obbawo ebyokwogera ne boogera ku ekyo ne basiba ku fire baby. Ogamba Winnie Nwagi atulaze meaning of ziva muntu oyo. Ziva muntu oyo era ntuyana kituufu ntuyana naye nga bwe nkugambye tekifaanana bwe kityo nga bwe bakifaananya naye ng'era ziva muntu oyo. Waliwo embeera gye bagamba nti no next year Winnie Nwagi bamusuubira okuva mu Swangs. Gano amawulire matuufu si matuufu? Ago mbadde njagala mugaziike mukwate ekiri omusime ekinnya mugaziike tegaliiyo kyaliwo nze ne Swangs Avenue tetulina buzibu. Yasa abantu bwe baagala obuteekawo naye nga tewali buzibu kyakola. Tulina ne plans nyingi nnyo ahead of us.
waliwo saga n'olwana n'oyombamu connects onoddayo naawe oba oli musajja mufumbo ya moving on byomu ya moving on ate buli omu type ye yakyuka oyinza okuba nga naye gyali kyali type ye nga nange takyali type yange so people move on for me I move on ate type kunze ekyuka nyinza okuba nga luli nayina faana nga nayina rasta naye nga kati barasta tebakyankolera nga kati njagala oba batya type gikyuka tokyasobola kuba kaddanyuma n'ogamba waaye aliyo yenna aveeyo nkomyewo kaddanyuma nnyo ate bwentyo akabaawo oluusi kabaawo naye nga nze kaludde okubaawo ku nze naye ngaomutima gukyali waliwo gyodda ate n'okaabira ddala neojjusa ekyakuzizaayo so oyiga n'omoving on so kati gwe wayiga simanyi kyala buba nayiga olewetokera okumaca nga Winnie waddayo nga ne gwotaagala tulagangayoyo era eyo gyemusuubira eyo sobola kudda eyo wavaya wayiga era basubire hasonga eya bulijjo tugenda kubeerayo mu bivulu yonna yonna gye bagenda okuba tugenda kuba tubasanyusa buli nsonda just katonda atuwa obulamu tusigale nga tussa tugenze buli lunaku tusigale nga tukyabasanyusa kubanga effe bamu ate era ajja ngaera omanyi gwe mulimu gwange naye ajja not anytime kubanga naalyawo ninawo ddooka oliri enkozesa kati konaawo so naalyawo if I quit saabitegedde kyenyinza gyogerako mpozi nga nabaddeyo naye wemba nga saabaddeyo sirina kyenyinza gyogerako era mpulira buulizi kati nga bwonnyumizaako niŋŋamba kati sirina kyenyinza kwongerako ez'abaani kisinzira buli omu alina ebizibu bye waliwo ababiinamu omukisa walimu nga kubonaabona bubonyeebonye buli site ebiseera bisinga mujja mu mukwano n'abantu abalinamu kasente nga temutegedde kituufu oba babaagala oba tebabaagala buli omu alondako kyayagala abamu baagala laava abamu sente so ogenda gyolaga then newakulagako n'omanya gyodda omusajja ngini bwajjanga alinamu akasente gekogamba ani omusajja najja mu mulamu alinamu kasente oyinza omuwa omutima gwo okay to me abantu abalina sente si batunuulira nnyo kubanga first of all babeera arrogant because they have the money so nze njagala nnyo neneekolera sente yange na ne bwoba onnyimye ezizo nga nkugamba oba tozimbalekayo tegeera kubanga fenna tulina emikono ebiri tusobola ozikola so nze sikulembeza nnyo kya sente kubanga omuntu bw'omwagalako sente kekamanyiro kowulira tegeera kubanga oba lazy you're depending on them so lwaki takumanyire tegeera nekoza kyalibana kyakuvunanyizibwa omukyalo okukaaba nga bamuleseewo lwaki oba owulira nga kikuluma ngaokaaba ate amaziga mwaga tugasibe busibi era naffe tubeerayo nga tukaabamuko nga lwaki nedda omuntu okaabamu tewali atavaamu maziga muno anti mundaba mwe mulowooza naye buli omu waliwo amukutula n'owulira nga omenyese
n'owulyanga n'appetite toyina kitegeera paka omuntu oyo w'omulabako love gyeri abantu baleme gyegaana era tekiswaza okuvaayo okulaga nti njagala omuntu ekiswaza it's not a bad thing